Okay. Mugamba mutya bassebo ne bannyabo kansubi tabuleda bulungi nnyo wetukeeredde nga birungi si birungi nnyo ku side ya Alien Skin ne Pallaso kubanga kirabika nti nno olutalo luvuzeemu ebyaddala ate nga luno olutalo bwe lutaatwale omu mukomera oba omu ku bo mukomera abawagizi baabwe bo bandifuna obuzibu obw'amaanyi oba okufiira ddala ebyaddala kino kyendabyeko olwaleero kikambwe nnyo olunaku olw'ejjo Vita yatandikidde awo ku Mpere Festival e Buloba kigambibwa nti nno agamba nti nno kigambibwa nti nno Alien Skin yabadde agenze okuyimba ku Mpere Festival ate munnange n'asangayo omukulu Pallaso yabadde ku stage naye Alien olwatuuse ate n'atandika ye okuyimbira backstage. Kino nno kyakyankalanyizza nnyo Pallaso era olwavudde waggulu ku stage awo abawagizi baabwe ne beegwa mu malaka Vita n'eba y'amaanyi nnyo ne batandika okwesikasika ebitogi okwekuba ebikonde era ekintu kyabadde kibi nnyo awo nno bwe mulaba obudde buno waka awo waka ogenda manya ate ekibaddewo olunaku olwaleero naye nga Vita yatandikidde Buloba nga bwe nkugambye ekintu ne kiba nga ate kyatambulidde ddala bubi nnyo kubanga ebyaddala abayayi beekubye sooka olabe ka vidiyo kano eno nkubuulira ate ekiriwo kati. Banaye security, banaye. Okay. Eyo nno bwekityo bwe kyabadde ku Mpere Festival ekikonde kyanyookedde ddala era Pallaso n'ajja emmotoka eyo gye mulaba mu bbulu n'atambula n'agenda nga abantu ba Alien bamususseeko obungi kuba Alien yagenze n'eggaali y'abantu nga 30 mu kifo ekyo Pallaso n'avuga emmotoka ye n'adduka. Kati nno Pallaso naye akeddewa Alien Skin ne ttiimu ye ayise amajeege gonna goggulawo n'akeera ewa Alien Skin era ekyamazima ayisizza bubi buli kyasanzeewo. Kigambibwa nti nno abantu ba Alien Skin badde munda mu nnyumba era ne beesibirayo obutagulawo. Pallaso kyakoze n'akakkana ku bintu byonna ebadde wabweru omuli emmotoka, obutebe, egiraasi byonna n'abibetenta. Akubye buli kimu nga alina eggaali ekigambibwa okuba nti nno y'abantu abasukka mu 2 nga buli omu akutte embazzi, ensuuluulu, ejjambiya n'akambe. So embeera bwetyo bweri batuuseewo mu ssaawa nga 2 zennyini ez'okumakya era embeera bwetyo bweri ndowooza olaba wansi awo macupa, amagiraasi buli kimu kyonooneddwa mu mbeera ey'obukambwe ennyo bassebo ne bannyabo era poliisi abamaze gikubira ssimu Pallaso bategedde nti nno poliisi ejja kwe kwebungulula n'avaawo. Kigambibwa okuba nti nno Pallaso yennyini yaduumidde ejje lino lyennyini Pallaso yennyini kigambibwa mbu yaliduumidde era yabadde alagira nti gwe genda wali komanda wali eri komanda wano komanda wali. So kitegeeza ki nti olutalo luzzeemu okubalukawo olw'amaanyi. Kizze kigambibwa abantu ba Fangoni nti nno Pallaso agenze mu maaso n'okubeera nga abamookinga buli babeera ku show naddala wekituuka ku kayimba k'abanene bino by'abanene ng'abagamba nti nno ate abanene babakwata nga babbye akasimu ne bakubira abanene nga tebabalina ate batambula ne Khalifa ye munene waabwe. So nga kibadde biruma nnyo abantu ba Alien bo ne basalawo genda beya nnaku bassebo ne bannyabo. Kinajjukirwa nti nno emabegako abantu abayimbi ab'enjawulo badde bazza n'eggaali oba n'okwemonka oba n'okwekuba naye nga okusinga music yabadde asinga okutambula. However ku guno omulembe tulaba nga bano ate bo balwanyisa nnyo amaanyi okusinga endongo. Bebe Cool ne Bobi Wine balina entalo naye nga ono bw'akuba kataala oli akuba kadingono n'akuba bafudde oli n'akuba so ng'ennyimba ze zisinga okutambula era abantu babawagala nnyo nga ebikonde abibaamu katono nnyo. So naye bano ate ebikonde birabika okubeera nti nno byebisinze okubeera eby'amaanyi. So embeera bwetyo bwe badde ku Fangoni basaanyizzaawo buli kimu, emmotoka
obutebe, amagiraasi, endabirwamu, buli kimu kibadde kiyitirivu nnyo nga ttiimu ya Palaso esazeeko Fangoni Forest. Awo nga bw'olaba we waka wa Fangoni naye buli kimu bakirese kiri waggulu. Kigambibwa nti nno ttiimu ya Alien olulidde nti eya Palaso eyingidde nga tejja gisobola kwe kweggalira mu nju. So kaakati awo nno w'olaba ennyumba n'engeri gye bayasezzaamu buli kimu, endabirwamu, eddirisa eryo nalyo ligayitibwe ligenze mulabawo. So ttiimu ya Palaso aggyeyo ababanda bali bennyini. Ekigambibwa nno nti nno Palaso oyo si wa bulijjo guys, si wa bulijjo ate Mayanja family mugimanyi, being nti nno n'omukulu taliiwo obudde buno. Ate singa abadde okyandibadde kirala nnyo. Mayanja family ogigendamu ng'ogimanyi nti nno Ivan Match oyinza okweyita omunene naye ate yo nnene endala mukko kuba erina amagye buli wamu buli katundu ak'enjawulo. So nga mugenda mu maaso n'okukola effujjo manye nti nno mulina abazadde, yogera ku ttiimu eziri ku bayimbi abo bombi. Mulina abazadde ate bano abayimbi tebajja basiba, ky'oba omanya. Bano abasiba tebajja kulwayo ate bayinza obutafa naye mmwe muyinza okutwalira wamu obulamu bwammwe. So mwegendereze nnyo nga mukola effujjo naddala nga mulowooza nnyo ku bazadde bammwe. Ekyo nkiddamu. Mwegendereze nnyo nga mukola effujjo mukimanye nti nno mulina abazadde kuba bo bano abayimbi bayinza obbakozesa olwaleero naye babeera babookinga nga babwa ssente ate mmwe temuba nayo, babookinga bayimbi. Kati mwe abakola effujjo mwegendereze nnyo 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 nnyo. Sooka olowooze nnyo nti omuyimbi ono antwala okukola effujjo ku nkambi y'ono naye mukadde wange singa nfuna obuzibu kigenda muleka wa. So embeera bwetyo bwebadde naye nga olutalo lutandise. Kati nno nga bwe nkugambye nti nno abayimbi abamu balina kukozesa na advantage okuta endongo. Ye Palaso addukiddewo mu studio amabanga Alien abulikiseeko nga akubira abapoliisi nti bannaye musajja mwesazeeko come over. Palaso n'agamba Kibanda takubira poliisi, Kibanda takwaba, Kibanda entalo z'aba Kibanda zigwera mu babanda. Kati nno emabegako era waliwo olutalo lwabaawo, ttiimu ya Fango n'egamba yo tejja kuwaaba wabula entalo z'ababanda zigwa na babanda. Kati ate amulaze nti nno ate waliyo ate omubanda asinga ababanda bozoomanyi. N'amulumba ewuwo neweggalirayo ne bakolerako effujjo ewuwo n'okubira poliisi. Ekyo bayita omubanda. Nti omubanda takola ki? Takubira poliisi. Palaso ye addukiddewo mu studio n'afulumya akayimba akenjagala owulyeko mu maaso awo nga kagamba nti teri mubanda akola ki? Ate akuba ssimu. Omubanda tawaaba. So entalo z'ababanda ziba za babanda basibo ne bannyabo. Kati so njagala ombuulire olutalo lugwerawa era ani gw'osuubira okubeera nti nno agenda kusinga kubanga liyinza obeera nga katandise butandise. Omwaka we gutandikidde embeera yeeyo. Embeera bwe gutyo omwaka gutandise. Ekyabadde mu nkuuka mwakirabye nga King Saha ne ttiimu ya King Saha ne ya Bebe Cool zeegira. Ttiimu ya Alien Screen wagiraba ng'ekuba abantu obugatto, abamu ne batwalibwako amasimu gaabwe, abantu bakomekeza nga bali mu ddwaliro mwaka 2025. Mwendongo bwetyo bwe tugutandise. Alien atandise n'omwaka Palaso, Bebe Cool ne King Saha. So embeera bwetyo bweri. Njagala owulire kayimba ka Palaso gwombuulire kanaakola tekaakole. Abaana bagambye nti akayimba akakubye naye kayinza obutava makindi. Abale bagamba nti bo balinze kulaba kaani kuwulira ka Alien Screen naye nga Palaso addukiddewo mu studio oluvudde wali eri anaakola akayimba akamu okwongera ddala kwongera okusaanuuza entalo. Naye nga ttiimu ya Alien egambye nti nno bitandika butandisi tebinnaba kuggwa. Nayo yeewera n'egamba nno tebinnaba kuggwa. Ge mayinja eccupa ttiimu mbu eya Palaso zezze nazo. Olabako Pevers badembu n'ensuuluulu mbu n'ejjambiya buli kyakulwanyisa kyonna. So njagala nkutwaleko obukayimba ka Palaso omale okkawulira olabe ate oba kanaakola oba tekaakole, oba buli omu abeere mu ndongo oba vita egende live. Poliisi esazeeko ekifo
era tukodde eggulu lino ng'ekyali mu kunoonyereza naye kigambibwa nti nno ate erinaako omu gwekutte naddala abamumbu ababadde oba ku sayidi ya Palaso tugenda gafuna bulungi nnyo abadde ali koodinga ng'ate ttiimu ya Fango tebamumanyi bagamba poliisi oyo tetumumanyi musooke mumukwate ekigambibwa okuba nti naakwatiddwa nga okunoonyereza poliisi begenda mu maaso n'okukola okwayo naye nga tugenda kufuna kulaba nga tufuna ate omwogezi wa poliisi ate atubuulire ku mbeera eno naki kiyinza okubeera nga misango kye gigguddwawo ku nkambi zombi oba ku nkambi emu naye kamba akayimba ka Palaso mulire oba kanaakola abaze ewange bakasukayo amayinja bali no wansi aziwa bakasukayo amayinja kati omubanda alopye ku poliisi zesibangako mukwano gwakyo kyenva nakigunjula kawempe teva badongo sagala kumanya abagezi muliwa tuve mu kusaaga abagezi muliwa luno ntuusa abagezi muliwa esiri bino ebidongo by'okukabira sagala kumanya abagezi muliwa tuve mu kusaaga abagezi muliwa kano kabagezi bagezi bokka esiri bino ebidongo by'okukabira wakali ebimenke n'emikwano gyabyo kawempe tetuwe na kazannyo tukamanyi ogamba oli muniga naye wanyereka lipanda tukuba tuli babiso bisala omubando wa ddala gobanga totambala akukima ne gyosula weyita mubanda nga wasitama byemwepakira mu kayumba talumba tamulumba oyakuyitisa poliisi tujja bamalako ekibuli kyakakola kira babulire biki bye tukola bwe tukusalako ebiviri tubisalako muli babanda n'abakinga temuwera bukonde bwe mukasuka nga tebunoga kibijigiri gweva ku bantu mukuba basawa amateeka ne mumenya nali nkikudde wana ate ne munenya singa mwandeka kale njagala kumanya abagezi muliwa